Bannamateeka abeegattira mu kitongole kyabwe ekya Uganda Law Society beemulugunyizza ku bigezo ebiweebwa abaana mu matendekero ag'enjawulo aga waggulu ababa basabye essomo ly'amateeka kye bagamba nti si kya bwenkanya olw'ebibuuzo bino obutaba na masomo okwebasinziira era amatendekero gano gabanga agateekakasa ebigezo by'akamalirizo ebigabibwa ekitongole kya UNEB abaana bano be basooka okukola nga tebanasaba kuyingira mu matendekero gano. We have the Universities and Tertiary Institutions Act that are supposed to offer benchmarks and the rules they are under for admission to university. So if all those have given a green light to somebody to join a university, then where do these universities get the legal base to set exams that even have no syllabus, that have no formula, whose benchmarks are not clear and known? And I think as lawyers we are interested. Bannamateeka bano bavumiridde bannaabwe abaludde mulimu gw'okutafuta amateeka nga bakozesa abaana abaakatandika okukola omulimu guno nga babalyazaamaanya. Ensonga ya legal profession okulowoozako ennyo ekisookera ddala Uganda Law Society okulaba nti ekiteekako essira ne stakeholders abalala naye okusinga ennyo ndowooza nze eddoboozi lyange erigenda eri bannamateeka bannange oba wadde omuntu omulimu manya nti naye alina ebyetaago nga gwe yennyini by'oba nabyo okonsideringa okulaba nti alina omusaala. Era bannamateeka beemulugunyizza ku ky'okuba nga bonna amakanda bagasimba mu kibuga ne batafa kutuusa bwenkanya ku bantu abali mu bifo by'omu byalo ate nga be basinga okusanga obuzibu okuli ekibbattaka oluusi ne baviiramu awo nga tebafunye babaweereza mu mbuga z'amateeka. Tulina balooya 23 bonna bali wano mu tawuni baganye okugenda mu byalo kukwata emisango y'abantu ab'omu byalo. Simanyi lwaki balooya baagala nnyo okubeera mu tawuni. Bannamateeka bano bwe babadde bajaguza ekibiina kyabwe okuweza emyaka 6 bategeezezza nti bwe basobodde okutuukako mwe muli okufuna obwogerero wadde nga bakyalinnyiririrwa. There is a bit of a difference. It's significant. We can now practice the law here. It is us now to spoil our name by not having proper qualifications or by being corrupt ourselves, by abusing our profession ourselves. But it is not because somebody is about to kill us. It is because we ourselves are killing ourselves. Ebikujjuko bino bigendereddwamu okujjukira gyenvudde wa bannamateeka wano mu Uganda okuviira ddala mu 1956 okutuuka kati. Kura Kingdom TV amalindirire eggulire lino likusakiddwa Joanita Mbabazi ne Kibwika Steven. This is Kingdom TV.